The Newsroom, where untold story is revealed. Beyond the Newsroom, omukutu semakutu kwoli era gwe gukutuusaako ensonga zisemasonga ez'enjawulo nno zetukuleetera mu ggwanga lyattu Uganda, most especially ebiba biguddewo naddala mu kisaawe ky'ebyobufuzi. Musajja mukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda Justice Simon Byabakama avuddeyo n'ayogera Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. avuddeyo n'ayogera ku bikolwa ebikolebwa ebyokwerinda kyokka amaliriza nga Kyagulanyi gw'atadde omuguwa mu bulago. Bino nno bizze bitya, biki byayogedde, bino mbikuleetedde. Omubaka Goret Namugga ate ayambalidde Byabakama n'amugamba nti mukulu tolina kyotugamba yadde ekimu bwe kiti bwe kibanga naawe byolina okukola bikulemeredde tuleke twekuumira akalulu kaffe kubanga tewali teeka lye tuba tumenye mu kukuuma akalulu. Jjukira nti Byabakama abagambye nti poliisi ejja bakwata ebasene ebayoolenga nseenene buli anayimirira ku polling station. BTN Media, Beyond the Newsroom, nze Deni akuweereza n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu nkusaba vidiyo eno sooka ogimpere like. Bw'ogya like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinnoomu asobola okuba ng'agifuna. Ate era mu ngeri y'emu njagala okukusaba muganda wange andaba nti twegatteko ku mukutu guno ng'osubscribinga. Ko naawe omukade kanzigire mu personalize okateeke mu all tufune notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tukuteerayo. Ate jjukira nti vidiyo eno bw'ogiwa like ebedduka emisinde mingi n'etuuka ku buli ssekinnoomu. Deni exclusive ogwonna omukutu gwaffe mujja era waliyo emboozi ez'enjawulo ze tukuteerayo ku mukutu ogwo. Awo wennyini njagala nno ate onzikiririze wano nsobole okuba nga tutandikira wano eno wennyini. Kankuwe vidiyo eno tusumulule olunaku olwaleero. Njagala owulirize. Njagala sooka kuwa vidiyo eno. Labayo. Oyo Suubi muwala wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo statement ezze matu gange nga njulira bwe nti egamba bwete, we were not born leaders but we are grooming leaders. We can groom leaders, we can nurture leaders. Twazaalibwa tetuli bakulembeze naye ate tusobola okukuza abakulembeze okusingira ddala nga tukuza abakulembeze ab'omulembe oguddako. Olunaku lwajjo eyo vidiyo yakoleddwa nga Bobi Wine yakomyewo ewaka, naye ku lwokubiri bwe yali ava emukono ne byonna ebyali bimutuuseeko nga musajja watwajjudde enfuufu, omwana ono Suubi yayaniriza kitaawe n'amugamba, yamusanga ku luggi olwaggulawo n'atandikirawo n'amuyimbira Bobi ko ye ekyo oyagala buuza ku bantu nti n'amufulumya ebweru n'akuba omubala gwa Nuupu ti people power our power. Omwana ono kyalina engeri gye kimusitulamu. Kati jjo bwe yakomyewo yamugambye dadi neera n'agenda n'awaga n'apika. Kati abaana nga bano ekyamazima amatuufu Kyagulanyi amaze okuba ng'aliko ekifaananyi kyatusiigira nti enjiri eyiye tekoma eno gyatubuulirira wabula n'ewaka mu nju abaana bamanyi omulamu ataata gwaliko. Ate to take that aside nti Kyagulanyi ayingidde mu generations zonna eza wansi ento n'abakulu abali ku ssa
lyaba kitaffe ate n'abali mu layini bwetu nga yaffe abakula. Njagala kukuwa bigambo bya Simon Byabakama. Wuliriza. Kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera polling station of agents ba candidates buli candidate akkirizibwa kubeera na agents babiri. Tuyinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda. Tuyinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri. Ebibiina by'obufuzi nabo babiwa omukisa okubeera naba observer. Kati oyagala ba voter protector bafaanana batya? Bamalayika oba baani? Bano be bagenda kubeera ba voter protector be bamanyiddwa mu mateeka. Naye ng'onooja n'amakooti gondi zi voter protector ojja gasigaawo. Ssebo nnyabo voter protector mateeka taliimu. Era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze. Nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector, nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke. Omuwulidde akoogedde na mu lunyolo olw'ewaabwe n'abagamba bagenda kubayoola ng'enseenene mu kinonoge. Erewo omunyola mbuwulira awo mu kinonoge ekitegeeza ki? So ku byonna ebizze bikolebwa Justice Simon Byabakama apiikinzemu issue y'okwogera ku Kyagulanyi kyagamba nti abantu bakuuma akalulu kaabwe. Akakiiko k'ebyokulonda etteeka ligamba nti bw'omala okulonda either you go back home or else you stay far 100 meters from the polling station. Era bulijjo abantu bayimirira ne bawulira nga balangirira nti gundi yawangudde obululu ne bubalwa. Why? This time round, ebintu mubikyusa. Bannayuganda mubajjeeko eddembe lyabwe ly'okuba bannayuganda. So, kati bagezaako okubanga babasigamu akatengo. Teri muntu agambye nti mugende mukole akavuyo mukuba ebibokisi mukole bwe muti mube bakakkamu basome nti wano gundi afunye bwe buti ne bwe buti nga bw'ofunye calculator nga bw'ofunye akapapula nga bw'owandiika oluva ku polling station tugende ku tale center nayo balangirire tumanye nti kweno constituency gundi yawangudde era obululu okusinzira ku budde neno bwe buti nga kituufu bwe baba basoma wali eri ku DR forms nga nefe bwe tulina waneeno. That is it. Kabiiki akali mwekyo era kiki kye mweraliikiridde. Ngenda bowa gena mugga waggulu wali naye kansooke mbawo ono Byabakama. Walaba nansi bamu abeewaayo ne bakuba simanyi baali bakuba bawagizi ba Kyagulanyi. Kati ekyo eyo mpisa kyeyo. Candidate yenna yasunsulwamu waddembe okugenda mu kifo ekyalaze nti nja kubeera Gindi nkube kampe kuba kiri mu mateeka. Bw'obanga towagira candidate gundi muleke ayitemu genda okole emirimu gyo. Tibakugambye jangu obeere ku kkubo kuba candidate gundi wotawagira agenda kuyitirawo. Teyakuwaliriza. Naye what is not accepted ekitakkirizibwa abantu okutwala amateeka mu ngalo okumenya amateeka in fact not even kutwala amateeka okumenya amateeka n'otandika okugoba oba okuba abawagizi ba candidate watawagira ekyo tekikkirizibwa era tukivumirira. Bw'osange campaign poster ya Byabakama candidate nga n'ogiyuliza n'ogyonoona singa bakukwata ogw'omusango kati bagenda kusibira ki? Bagenda kusibira bwereere kwonoona campaign. Kati campaign poster eyo bw'ogiyitako n'ogenda okosebwa otya? Bw'ogyonoona ofunamu ki? Ubanga mu nsawo temuli ssente bw'oyonoona campaign poster ya gundi we ssente bwe zinaayingira sebo ojja kutambula nga tolina ssente.
n'ebizibu byo. So muleke kwenyigira mu bintu ebitakugasa. There are things which add no value to you. Wabula biba bikuwonoonera n'omukisa gw'olina okukola ebintu by'oyagala kukola n'olwekyo temuwonoona campaign poster. Mwami Byabakama avuddeyo ku nsonga ey'okuba nti abantu beri Kizitikiruhura abakwata emiggo ne bakuba Kyagulanyi. Singa bali bawagizi ba Nuupu nga be bakola ebyo, bangi ku bo singa bali mu makomera. Yatoola bakati bali mu 400 abakakwatibwa abaana ba Nuupu ever since campaigns we zatandika. Naye nga bazizza musango ki? Kyokka bano abakola lino effujjo lyonna, poliisi Mwami Lusoke yatugamba baveeyo nabo bawaabe bakwate abo ababakolako effujjo. Mwe bye mwalaba, mwe mwali luddawa. So I think at least singa Mwami Byabakama obadde olina okukola kye tuyita call to action. Inti ab'ebyokwerinda muveeyo mukwate abantu abakola effujjo lino ku bantu bano. Then twandikuwulirizza naye naawe osiriseewo busirisi. Kale wamma kankwongere Byabakamawo wuuno wano. Twabakubiriza nti mugoberere ebiragiro oba mateeka akakiiko agali mu mateeka g'eggwanga. Amateeka gakwata ku entambula y'ebiduka oba entambula yaffe mu makubo na guidelines zetufulumya nga akakiiko kusinziira mu buyinza bwatuweebwa mu ssemateeka. Ne tugamba nti ebivulo tebikkirizibwa. Vuga motoka yo, genda wogenda okubira campaign, abawagizi obasange yeeri, oyogere eri abantu. Tulaba abacandidates abakola abakikola naye babamu oba bafuuse ki nantawulira nantameddwa nantagambwako bakola ebintu kwegamba eki kyekireesewo ebintu kwegamba nekireetawo embeera nti ab'ebyokwerinda bagezaako okuzza embeera mu nteeko niyo abaakola ki okusikagana muguwa kandidati atuuka mu butale n'atandika okwogerera abantu bakola emirimu gyabwe mu butale, abantu banoonya kasente okwebeesawo. Kati oyagala okutaataganya emirimu gyabwe mu bizinesi zaabwe. Buli kubo ogenda n'oyimirira buli kubo. Kati abamu lw'okuba nti bajja bayimirira asangawo n'abantu n'ayimirira ekifo kyagenda okuba mu kampeyini agenda kujjukira nti obudde bwe wakoze eki bwamuyiseko dda. Kati ayagala ayingireyo budde bw'ekiro atandike okukola campaign. Poliisi bwevaayo omuzibira nti olaba banzibira. Please, let us be responsible. I think the first sign of a good, credible leader, responsibility, respect for the law. Ulimi olukozesebwa bakandise bamu kwawula mawanga oba madiini okukuma abantu omuliro. Bw'owuliriza speech ejjudde double standards ez'ekika ekyawaggulu. Mwami Simon Byabakama agamba nti mulekeraawo okuyimirira ku kkubo okulinda candidate ayitawo, nti naye alekeraawo bawoobirako n'okubabuuzaako avuge motoka direct abasange ku venue walaga. Mbadde nsuubira nti Mwami Byabakama agenda kwogera ku nsonga ya lwaki bakandidate abamu bakkirizibwa okukozesa direct routes ate abalala ne babawa amakubo agali munda mu nfuufu ewala gye batasobola omutambuliza mu makubo amabi such that alemererwa okutuuka ku venue mu budde. Kubanga you cannot tell us someone agende ewali kilometers 40 ne mumuvugisa essaawa 4 nga ali mumutambuza mumuzunza mumwetolooza eno neeri. Lwaki mukola ebyo byonna? Yet other candidates are using these direct routes. Isn't that double standards? Should we expect into what you're doing
it's the right thing to be done? Never. But just this is a mind game that you're trying to play, and these are double standards. Bwokera kumacha n'ogamba nti abantu okuyimirira ku kkubo okuwubirako ku mukulembeze waabwe abayitawo musango mba neewuunya kuba ne president gy'ayita naye bamuwoobira mba mmenya etteeka ki nze okuyimirira ku kkubo lyewange nendaba ayitawo ne muwoobirako. Kyagulanyi ayita mu mmotoka ye ng'ayimiridde ng'awuba mbuleera yokka naawe abantu jjambo takubangako laale wantu wonna. Wabula tulabye ku poliisi ng'emubrokinga ng'emugamba ino togenda kweyongerayo. Muba mwagala ye akole ki? Those are double standards. But hey, you should look into this. Aha. Kamukongere wano. Lwaki bakozesa embwa? The use of dogs, Shamim, again that is an operational matter which I'm not competent to comment upon. I don't know in what circumstances or what informs the police to deploy dogs. I'm not competent. I'm not an expert on dogs. So you can ask the police. Abasajja abageze nnyo bambi n'obalaba nga batoba defending ebintu ebimu ebiba bikoleddwa nga si birungi. Ate oba oli awo naawe ali eyo okwatibwamu ennaku n'obasaasira n'ogamba munnanga ate munnaakola ki? Yeeyo Uganda entuufu mwe muli. Embwa ono RCC wa Kawempe yatugambye nti ekyaleese embwa bazireeta kebera abbo mu biki ng'ebintu ebinnaba era ne bazizaayo embwa terina gwe yakolako fujjo kyokka nga twazaba nga baziteera abantu nga zibayuza zibakuba ebigwo. Era n'atutegeeza mbu bakuba kutya gaasi obukebe bwali busatu bwokka wabula nga bamunaaza abantu nga n'abamu bakyali mu malwaliro lw'ebyo bye mwakola. But why do you do all this? Ndabye Kabaata leero nga munyiivu ng'ayogera bingi ng'agamba abantu be mukola ebyo bannayuganda bannammwe. Kabaata ng'agamba nti nina we nnabadde ng'abantu tebalina kye bakoze beeyimiriridde byabwe poliisi nejja ne bakuba muti ya gas ne pepper spray. Ng'agamba abantu abakakamu wano we tulaga everyone will raise his or her voice. Kati olaba ne Kabaata afudde n'agamba why kanjogere. Jonna bawadde video awo kweyesemba eryawo wansi. Ngowe ale mwagamba bane tetukyalina bwe tunywa mazzi lwaki muyisa bubi abantu. That's where we are heading. Kankuwa ebigambo bya Namugo owulire engeri gy'ayambalidde byabakama. Nti mmwe abalonzi bw'omala okulonda akaluluko tobeera mu kifo walonderwa goberera amateeka g'akakiiko k'ebyokulonda. Honorable Namuga mukulu byabakama erinnya lyange nze Namuga Goret nze mbaka we Mawogola. Protest vote eri very simple obate wagitegeera. Protest vote izikanoonye kituli mukati niwano wendi musebo nkugamba nsaba akaluluka president wange Kyagulanyi 2026 n'akabaka bonna bali kwambuleera. Eyo gye bayita ki? Eyo gye bayita kanoonye. Tuina kefos kanoonye katuli mu kanoonya. Tugenda kunga abantu bakalonde. Mwenna bannayuganda mbakunga. Muveeyo mu bungi mulonda akalulu temubulirayo kubanga akalulu akangi tekabbika. Awo no tuli ku protest vote. Kalo tulabaga muveeyo mulonde mu bungi wano tukyakozesa case bill as of now mukukanoonya n'okubiriza abantu ebiseera by'okulonda nga bituuse okulonda baveeyo mu bungi. Sebo era ne tubakubiriza nti kana akalu twagala okaagala ennyo n'okusinga gw'ogenda okkawa. Okay. Kwe kukakuuma. Era mukulu byabakama kimanyi bulungi nti amateeka ganzikiriza okugamba nti bwe mmala okulonda polling station njiwe meters 10. Yes. Era ekyo kye tugenda okukola. Anti nedda era njagala omutegeeza ffe kye tugenda okukola teri kigaana polling station eriko balonzi 600 fe abalonzi 600 ffenna ne tukeera ku layini. Tugenda era bannayuganda mbakubiriza we mubanga muli balonzi 600 okwewala otuba ssaawa 12 mubeere ku polling station. Okay. Kwolwo fumba ekyemisana ekiro eyo public holiday. Jangu ne kyonna kyoyina jangu n'emuwogo jangu byonna byoyagala okula teri genda kudduuka kitegeeza teri kutemya. Ekitutuusa ku ekyo nti abalondesa trust ntono nti bw'osumagiramu bayinza okubba. Bw'omala okukalonda
polling station ejiwe mita 10 ze futi 3 mita 10 awali center we balondera futi 3 n'abantu mbagamba nyali tewali tekalinga kubeera ku line ng'omulonzi anti bwomala okulonda bwomala okulonda awo tujja kumawo futi 3 tuziweewo ngera bwe tuba bakalabalaba kubana abajja kubanga abakozi b'effujjo bava bbali. So ekitubeeza oba tuwe tugenda okukakuma sebo teri kipya. Sekwetuuma. Ati tugenda bagamba nti mugende omutalina kubeera tugenda kugoberera mateeka mu kukakuma. Naye n'okufuba okulaba nti yenna aleeta essaga likonga ebyali ekawempe ebyokujja babbe box bajjewe box emu bateekewo endala. Ekyo teri agenda kukikkiriza. Kubanga enjiri batega nti bw'omala okukanoonya n'okalonda nti tovaawo. Tovaawo ku polling station. Polling station sebo kye tutegeeza polling station mugigaadinge mugyetooloole. Mumita 10 ezo 10 je tugadinga kubanga buli ayitawo ateekwa okubanga kirizibwa okuyitawo bana abakozi b'effujjo nabo tetubakkiriza yeyo nkugambye ate akalusebo mukulu fenna buvunanyizibwa bwa buli munnauganda mulina ba agent abali wano abo era abo betujja okuleka mu ntabwe abo ab'omu ntabwe fe ogwaffe tubanga balabi ba mupiira ogwaffe ffe tulina okukuuma ekisenge era bannayuganda baga musibe ekisenge mitaazi 10 awo buli ayitawo muwetegereze. Naye kino kye tubagamba ekyokubeera ku line nga mpanvu nako akolyo kakuuma mukeere ku macha bwe biba lukaaga kubanga jjukira bajja kwa balondesa omulala wadde wali ebbali kana agenda okutuuka okuggwayo ng'ebibiri bikyali ku line. So eyo ngeri ya kuuma so mukulu byabakama tetwagala okementererwa emmeeme nti ngolowooza nti oba tugenda kukole fujja gwe kyoba okola weekolemu omulimu okulaba ng'otegeka akalulu k'amazima n'obwenkanya. Number 2 byabakama yali badde atusaasira nti ekitutuusa ku ekyo kubanga electoral commission sinna esimbu mu kuteekateeka kyayita free and fair election si kyekivaayo be twalaba ekawempa amagye mu kalulu sebo twali mu kalulu ako byonna ebyakolebwa ne 221 effujjo lyonna kati ffe kye twavudde tujja n'akakodya akafa ke bayita protest vote ate ekyansanyudde n'abenaale mbayizo ginnyonnyola kanoonye kalonde kakuume webawa nga bakakwatamu kabanje tobalinda kakwatamu banji obuwanguzi bo as simple as that sebo electoral commission efudde akalulu okubaako ebbeeyi kubanga tulinga abakuuma ababbi it is so expensive okugadinga polling station kati kiri eriye okola omulimu gwo n'obwesimbu n'okugamba ku poliisi nti kwolwo bino byewabulidde ogamba gundi byabadde agamba nalweiso amagye gajja kuvaayo gayambeko poliisi ebyo ne byonna sebo amagye tegalina kujja mu kalulu naye bwe baba nga bagaleese nga bo basazeewo okugaleeta galina okukuuma amateeka so ene excessive force kiro kalulu enkigamba si mwamugaye tugoberera amateeka na electoral commission eyina okugagoberera tojja kugamba bantu kugoberera amateeka nga gwe gakulemye bino bye baleeta nkwembye kawempe bajja abasajja ebimwala bebi box sebazze ajjewo ene box awumuzeewo endala ffe nga tukutunuulidde ogijjawo ogitwale owumuzeewo endala nga bantu batunula butunuzi kana akalulu kanjawulo mu kaaka 226 kalulu enkugambira wano ku CBS kano kalulu kameenunula protest vote kanoonye kalonde kakuume bwe bakabba kabanje. BTN Media Beyond the Newsroom mbatadde baana bataata mbagaliza bimunjagaliza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.